Kale tete ichulinga toyongera speed ya waggulu nnyo twagala tukoneko ko ku nsonga z'aba legend DJ Nimrode gravity issue DJ Nimrode oluvannyuma lw'okuva n'awolereza gravity ku nsonga z'yakoze yafudde n'ata list y'aba legend abakyala abasinga bwe twandisenga ba legend mu ggwanga lya Uganda. Analytically twogereko ko ku nsonga za gravity okukaaba amaziga Nimrode naye okukibeeramu awo n'entale zigenda mu maaso ye Nimrode agamba amuno bajjajja b'ichuli muwummule abaana abato batekinge over. Ate Nimrode si alina okwogerera abaana abato batali bato ate ayogerera abato yagambye munno abato mutuleke naffe tweyigiriise abato kiba kiruuzinze meaning tolina bwokutukampala atanga oli muto ekisoboka si yakika lwaki teyamukwata ku 17 no ate obuto tekitegeeza ati oba oli muto kuyisibwa oli muto what does it mean obuto kirala so ne Nimrode si yayogerera abaki abato kuba ne wetuteekawo empaka z'aba DJ ba youth DJ tayita mu kasengejja okitegedde ne bateekawo nti empaka z'aba DJ abaana abato tasobola akotisinga mbaliwa mbashiru yes marasta robe musi yes obo mwennyini okumanyika kwalwawo oba kyayizo tugamba okitegeera but the thing is eyo kadi ya abato abantu bagikozesa nnyo abantu babalowoozeeko ng'abaki era ojjasanga abayimbi nga bayita bannaabwe ba anko nsimanyi anko palaso simanyi anko edikenzo nga anko woowaawa twala eri olugezigezi yimba music ebyo byonna omuntu ayagala ku projectinga buli muntu wakutwako nagamba anko sendi in perception kiba nti mukulu kuki kuggwe era osanga abayimbi bwe simanyi anko palaso simanyi anko edikenzo tioyo anko wange oyo mutwala nga taata wange mu music ate omutwala nga taatawo gwe mutwala nga muyimbi tetugijjanga kwano nitugamba mutwala abantu nga taatawo so the argument ya Nimrode ya age teri eri baseless Nimrode argument yonna yakusaka bivulu mbayimbi bato in pretext y'abasi abawagira kyogamba ewa gravity yali agenze kusaka kivulu of course kuba gravity yali ayokyeza namga jankubereremu obanga akaaba oti okololemu ebiri ngaakutemenyera manti press conference ekoki egende odde mu bantu we yali abadde mu controversy yaki y'amaanyi era kyatambudde yatadde n'oluyimba epoto yakoze bulungi naye Nimrode aba ayina ebbanja ku gravity tojja kunimbirako ku white party strategy yakuleyinga mpaka wali kukivu kati which side do you see kuba Nimrode attackinga nnyo balegend kuba amanyi tebalina kyebagenda mumukolera mu bintu bye tebajja muwa drop tebajja muwa kugendayo tebagenda muyitira bantu newemba Nimrode mbasaidinga ne bagravity kabintu yakwekwatira kwe wakwatira kwa gravity wamala okukola show Nimrode naye amuwaayo ki show extra naye n'alanga kati awo kyoba olina okukola bintu byakubaza kale awo nga tugenda okudduka still okuvaawo nga ku nsonga za gravity amagezi addemu okwerijjo wataddamu okwerijjo ayo gravity kiti kyabadde akoze message eri ntuufu abantu balina okutegeera ku tulina okugenda n'abayimbi abakola ki abaliko we need to move on nene bali basigala bayimba tubaba akyayimba nekye tuyita trend music yes nete tulina kikola out of disrespect tulina kukuba music nga good life gwe bakuba tukiza ti bano abaana bakoze eki bagobaawo Bobi Wine aveewo bagumbya naye ngaekibuli mu music kikola ki kyetaagisa otesudiya tewali akusudiya kale tugendekoko ku bintu bye twetogera bya social media nyaga tukwatako ku nsonga ya Computer Misuse Act nga twagala okuba nga tumaliriza ensonga eno jjajja ichuli ogiraba otya tegenda twokesa tetugenda maiza tugenze mu buduukulu abantu bonna etteeka ly'abantu bali mu ofiisi balina ssente bano abantu b'emizigo abaani bamirundi junior bakayibizidde mbajja sigala bakyevuma ebintu byabwe tewali n'abaliko social media yastopinze olwa Computer Misuse badolini baka bale bataddewo simanyi saagala maama wange ani yamusibye tewali biri byabali bali mu ofiisi muntu afiringa nti omulinnyiridde ng'ababadde bakeera ne balinnyirira abantu akukime
mu drone muteeka nga milioni 16 tozirina ogende ruzira oba ekitali obere emyaka so ekyo kyekigenda okuleetera abantu okwegendereza packaging naye nga tujja kwogera ayo alina obuzibu mukozesa simirizi mukozesa sitole za saadu olugere oli yeetegere naye nga talina waaga nti ogamba nze teri kirumanga ekyo omuntu akwita mu lugero gwefulumya sitole ensi yonna etegere nti otegeeza icyuli naye nga icyuli talina waava kugamba wagambira nti ogambayo gwoloopa oga lwaki wesiba ku sitole yange ogenda kunzitamu ogwo gwe kyolina okukola okola kintu kimu kola sitole ku searches ye yennyini searches yeetegeere kibugamba yeerondeyo mu bangi yeewaayirize omuloope searches yesiba ku sitole yange nagikozeeko research atagyesibako bakanyomozi district batandise dde okwogerera mu Polo Bia omwana wa Kameruni ati Polo Bia nga wonna olina okwogerera oluki olugero buli kintu waliwo blessing in disguise kati nabo bagenda kitegeera omukuba omusumaali aguwulire naye nga talina waga nti wayogera ku nze wategeera otya ti kale tukyagenda mu maaso naye totidde nga gwe jjajja icyuli amateeka kobuwebu nabbubi etteeka liringa nabbubi lyekiyumba kya nabbubi naye likwata buuka terikwata biyenje ekyuli kiyenje fe biyenje tuyita etteeka likwata buuka nswera muntu owewutya naye waliwo ebiyenje ebiyita mu kobuwebu ne bigenda fe biyenje ate ekigambo kyenje mbadde manyi kivuma bannaye omwana ono tamanyi Luganda wemunyonyola kyogambye muno ennaku zolina kuyita mu ngero etteeka liringa ekobuwebu yaki yanabbubi naye kobuwebu eyo yanabbubi ekwata obuwuka obuswera obuki naye kiyenje ekituuka mu kobuwebu kyo kikola kiyitamu buyise mugenda diyitamu alibaba ekyuli tuli biyenje tuyita mu mateeka salaamu aleikum kale nga twagala omaliriza ku pointi yaffe esembayo tugendeko ku nsonga ndoza za famire waliwo omukulu gwe bagobye ku Twitter olukedde olunaku olwaleero ku makya n'ateekayo n'agamba nze ndi musajja mukulu temulina kyemuŋŋamba tebakyandagira kyakukola kino ekintu okyogerako ki kirina gye kitwala eggwanga oba ebiyenje bisusse okuyita mu kobuweebu anti omanye abantu bw'obeera nga okula abantu bagamba nti Museveni mukadde naye terinayo gw'osanga agamba Jenosali Musale nti muki mukadde ye bagamba Jenosali Musale mutowaani wa Museveni abantu bagamba Wizo mutowaani wa Kamiliyoni naye nga tebaga Kamiliyoni akoze eki akuze naye tebagamba Wizo tiki akuze abantu bagamba Miki Wayini mutowaani wa Bobi naye tebagamba nti Miki Wayini akuze buli we baligamba nti oli muto wa muntu oyina ebba engeri gy'otakola ki gy'otakula okufuna bulungi osigalamu eyo ki mu eyo position yemu kati bw'okozesa eyo ku nsonga gy'ombuziza nti nno ki kati abantu balowooza olw'okuba nti Museveni yazaala General Muhoozi bamutwalira mu perspective ya mwana kumbe General Muhoozi musajja mukulu ayina abaana agenda bana baki bazukulu Museveni General Museveni yayinza okugoba General Muhoozi ku Twitter ani ayina omugoba tewali General Muhoozi ayina akawunti ye ali liable ku byayogera abiwulira nga bibi nnyo agenda amufunaani agende mu courts of law naye guli mutimbagano gwe kale ngaawe nyenyini wenjagaga kino kirekawa omuntu gwe ba projecting okuba mukulembeze w'enkya ye mukulembeze w'omulembe guno ate tugenda kuddamu kufuna mukulembeze nga Museveni atunda eri n'atukubira obukubizi ku kajjambo katugenda kufuna abapresident betuzanya nabo betwejereka ku Twitter betwegoba nabo generational change tugenda tefuna Museveni ate katugenda kufuna Muhoozi mutambula mu tweet ayombeko n'omuntu ku Twitter nga Trump wamulaba tetugenda kufuna Bobi Wine tubongeko naye tuyumbemukko naye Bobi Wine tali ku bya president ali ku byaki byakuba popular kale endagaano yaleese obuzibu still mu address omukulu gye yakoze neyeegaana omukulu wa Green ate abadde alowooza ki mmawo wetwe wetubakola nabbanja bwe yali
simanyi agulaoli bwali ye Museveni kasita kuyingiza bbaasi ng'afa kubali ebweru ate tomubuulira ng'oli mu bbaasi anti yayingiza bbaasi nga mugamba naye ngenda kuwovugemu ebyo tubigambye kuba bakateegaya paka we bafudde bw'oba oyagala okuba atondya bantebe gwe jangu mwenalemu oyagala ntebe ya Museveni oyagala kuba mu driver seat entebe bagiteekako emisusu eriko sekanyoli eriko sengenge eriko amasannyalaze ne woogirabawo yokka nga tekuli atuddewo giveeko sekandi yagirabira ebbanga wadde ogikwatako bwati weesonyiweeyo entebe mma wagamba endagala gye mwamukozesa yalimu okukyusa obukulembeze obwa DP mwali twagala ave ku bwa DP Museveni yali ategeeza bwa pulezidenti bwa DP bw'ayagala aveeko naye mbawo n'alowooza ati ate ku bwa Museveni kwa Museveni wakotunobula aba DP bisawa bategeka aveeko takkiriza naye nga ye endagala nsolo kyeyategeeza va ku bwa pulezidenti bwa DP osigale eno gyenkutadde mu constitution tanava kuwa DP nti ate akole kuba okujjako Museveni obubwo bwennyini obwokuvaako ku DP bukulemye ate okole ku bwa Museveni bwenga aludde embina ebintu mawo omuwa amagezi mawo kyo amagezi gemuwa ti alinde lishafu tagenda lwawo nga tebalinamugoba ku bwa minisita why fe tuliwo okukumalamu maanyi ate mu DP anaddayo n'agulawo oli we yamukola Museveni olwamujja mu UPC n'amuwa obwa minisita wiiki nnya n'amukolako lishafu mpaka nakati ali eyo yafa yeekoledde n'intanayiti yatutawaali owaye katuve mu abo tugendeko emmanga wano ekamoota entalo nga zisusse Zaake baagala mutwala mu kifo ky'omukulu owa leader of opposition ebibadde ku Twitter leero era Mpuuga mwali maziga agamba omukulu kyayagala Mpuuga yakola ayakawayi bakayita G-unit siba akasomesaako katusomeseko naffe era abantu bakatege beeyawuzaamu dda ba MP asatu bawuliriza mu Mpuuga beeyita G-unit bagowa Bobi Wine ng'eja addressing ensonga nga blogger ava mu vyeni atandika oleekana ebyo bitaliimu ng'atali president talina dekolaamu ya president but is it possible Bobi Wine confronting Zaake Zaake emyaka ebiri giweddeyo balina okukyusa kati kidependinga ku kibana abali mu parliament parliament opposition party esinga yereeta president waayo wagamba tewalaba mu FDC party wegamba ne secretary general Bongeya ebbaluwa tugiwadde parliament tukyusiza leader of opposition ng'okyuka kino kibadde ku nkolagana ennyo Mpuuga gyabadde nayo ne gundi ne speaker Among bali kundika Bobi Wine yakitegeera ddala wala nnaku zinaaka buli waayogera abeera akolima n'akolimira kazi bwe Bashiri n'akolimira owa Bukoto n'akolimira bayirudamaani oyudamaani baafuna libo ya copyright walolabeko ng'agiteekawo kubanga bamukuba omuggo irudamaani ate obudde obuyina okugenda mu bya activism palamenti ekukkiriza okukola copyright omanyi mu history ya Uganda bwekiribeera ku irudamaani kati ne Bobi Wine mu music industry ani asinga omugaso okategedde gavumenti wetumbula omunafu kati okulaba Bobi Wine tatumbulangako tayilayitingangako nti irudamaani ali mu leave of parliament ku tteeka lya copyright ki wano mu Uganda which is most important ku bantu abangi aba art otegedde politics ono political science nga mungi atetegeerekeka wandibadde ogamba nti ssaawa ze Bobi Wine yabadde yapostinze dda Dr. Hilda ki amufrontinga n'abayindi abanene bonna ne balegend nye because it is historical very important wali mu parliament waleeta ki anti abayimbi ogenda bagamba otyo kalulu akajja nti oba wagira kwakati kano babadde bamuwagira kyatulwanirira kati tebamanyi bulungi ki kati yo gavumenti neddirayo Ludamaani nemugomolako oguntu gwomanyi okuwa live of parliament oleete akiti yetteeka kyekitegeeza sente ali agenda ozimuwa Bobi Wine Ludamaani amusemberera ati kati abali ku Mpuuga gavumenti bakubisa tactical mu parliament ogenda okugirawo ti nga egenda kunywa anti leave of parliament sente ozijjewa mu minister of ICT
oba mu gender bagenda zikola ki okuzijja ekitegeeza you must cooperate with the sitting minister which is sitting minister is from the other side abera mu cabinet meeting kati Bobi itayiza kwa highlighting bintu bya Yudamani kati mu bufunze ne Yudamani yakola ki yamyansa era msajja atawaga bakale ndi ku copyright do naye tebayogera nako wadde okitegedde kireko ntimulekawo andi kikule ndalinga services zero kubanga politics gasa agenda akendera bo bamanyi bagenda akendera kati abayimbi babadde weesiguliddeko tebakyasobola kukkiririza nga Yudamani alese copyright law na bulungi bagenda gamba omuyimbi ogenda mugamba kine upcoming artist wali omulwanirira ki alabula gwe oyagala wambazi ebintu bino byewuunyisa era bikyagenda maaso yadduse mu kukima bakadaama ogutali mulimu amaze obbajjako sente bazimu banja yawaddeyo milioni 10 za Facebook omukazi wa Amsterdam amaze oleeta 10 ate azeerimbiseemu ti bano benzijeeyo lubaluseewo bali baavu nnyo tebayinza kukkaanya ku sente yonna abalopo kati yadduse mu Boston. Are we going to do the run like that? When I know where to run like that, is between the hard waters and the hard place. Politically, amanyi gakola ki. Kati weyekwatako eno weyekwatako eno weyekwatako eno weyekwatako eno. Bwe nga bitegereje singa bwe bwana dagala kubipampinga komyawo bwagazi bwine kiyandikoze ki. Ali isolated. Gwalala yako Bobi nga traveling ne member of parliament. Yagenda mu bakadabe Dubai yagenda ne bani bano ona ali ku nsonga z'ewabweru shadow minister muwadanku nyingi Sodo Kayemba yagenda wano mugati waliwo oyo w'emakindi oyo yagenda naye banyeko Derek non-substantive MPs mediocre tayinza tambula abategera oluzungu ekigambo anti mwayirake kubanga oli party president Museveni omusubi otambula ne MP wewe naleka be MP no kati party president ate ng'olina leader of opposition oyina abantu basegona gw'olwo mulabyeko ne ba prominent DP block MPs ate nga balina okubeera kumpi nedda ate nga yabawa ebifo bagira ku memorandum of understanding okitegeera bali bewaggula dda ekisooka yasooka n'akola statement ku bagundi bona omusajja omutemu yekawempe mugundi embogo kusabira mu kusalira dduwa ya munnaffe Segiri ba MP bona ne beesika abali kusaidia era kati bawaliwo ba human rights abaagala amateeka gamukwateko ba victim abakompasete n'amala n'agenda ku byamafuta beesika simanyi wuuyo agenze Ukraine tamanyi international politics beesika era wonna ali yekka kati ali ne bano bamuwadanku nnyingi abakyayagala constituency Sodo Kayemba tajagala alabike mutunzi w'abazanyi Jaja ichuli nga twagala omaliriza ebigambo ebisembayo era kyembadde ngenda okubuuza ku tteeka mukoze etteeka eryo mukwano gw'omufanfe yaleese anaakuwolereza ekeesi ng'ali kutte onalebonsereko era waatudde katebe ali comfortable enough odipushinga kuza bayagala omusuuwinga kuletteeka lino nga bangi lyayise dda kasuuwingire lyayise twakyalina kyakuza tunaalaba oba baalina dda naye nga lyayise Museveni yali sayiniize kwegana okwepakeginga gwonoomanya zino zonna interview okuensi force zigenda fuuka nga nzibunyeza kuba mmwe mwekolako disclaim kati tulaba tulina okwekolako disclaim aboogezi ebigambo byawulidde ku mikutu gino mukutu guno si byange bya Jjajja Ichuli nga ye omuntu era abadde awandowooza kati nange nokwewangako disclaim ngegamba interview tugenda gifuna mukyaginonya sibula abakulaba baagala nnyo abali ku celeb jazz ne ku promotions mwebale nnyo musigale nga muli hopeful to God we come and him we shall return. Amen. Alhamdulillah rabbil alamin ni jagala obebaza nange olw'omukisa guno gwe mumpadde okuba nga nsobola okuinterviewako one of the biggest presidential president
ate waliyo omulala kubanga njogerako ne president wa social media mukama abankumire atakumira mpera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.